James Kiwanuka Kamogo omutuuze w'ekiteetika mu disitulikiti y'e Wakiso yali mu kusatira oluvannyuma lw'abeeyise bannannyini ttaka okulya emiti gye. Kino kiddiridde Kiwanuka okutandika okutema emiti abeeko byagikolamu, wabula ne wavaayo abantu abalese poliisi ne bamuyimiriza obutaddamu kubaako omuti gw'asala. Kiwanuka agamba nti yagula ekibanja kino mu mwaka gwa 2074 kuba oluganda basatu okuli Solomon Navuga, Sitoni Sajjabbi ne Rosa Nnamukadde era ne bamukolera n'endagaano ekakasa nti aguze. Wabula ate waliwo abafamire emu eyavaayo mu 1980 ne bamukakasa nti be bannannyini ttaka lino era ne bamusaba yeesalireko ekitundu kya yiika nnamba bamukolera ekyapa. Kinaana mu gumu ensasula omusevu yabamuyitanga Desani Male ne muwa ssente zange ne bagaana okunsalako. Kati mwaka gwa 9 mwemeka n'ensasula miliyoni ndala bampe ekyapa era de bagana nakati naye neewunyiza jjo nsala emiti gyange mu kibanja kyange abanga batosala miti bandetera abasirikale. Ono baamuwa ekyapa wabula agenda okukinoonyerezaako nga kicupula era ne ofiisi ezikola ku nsonga z'ettaka e Wakiso tezikirina. Nagenda okutinkula nga ngobya ebintu bino n'ensanga ekyapa kiri forged. Kati ekimweraliikiriza be bantu okumuleetera abasirikale ku kibanja ky'e Bwoya nga bagamba nti talina kukolera kintu kyonna ku ttaka eryo kyokka nga n'abaana babazaalidde okwo. Tebategeera nsonga ye gye mbagamba kubanga mazibwa emyaka egisusse mu 5 kuba 1974 mwezi gw'omwenda bwe nagula wano bulidde wano n'abaana mbazaalidde wano bano abakiriminga nti ttaka lyabo bansangako. Kitegerekese nti abaamuguza ate baaguza abantu abalala emirundi 2 era tebaafunamu buzibu wabula kati yeebuuza lwaki abafamire ya bitalabe ate baagala okumugobaganya. Joseph Kamoga mutabani wa James Kiwanuka Kamoga agamba nti mu kiseera kino bali mu bulumi obw'amaanyi olw'okuba nti kitaabwe ekibanja kyaludde nga yeegazaanyizaako ekyapa ate baagala kukimutwalako. Taata n'ebitalabeho baatuula ebyasooka byonna nga bamukkaanya okumuwa era ne bamureduusinga ku ttaka lye kye baamuggyako naye paka ne kaakati tugenda myaka 3 bamupromisinga tukuwa ekyapa kyo kwata ssente ziizino n'azikwaha n'aziwaayo paka ne leero. Mu kwogerako ne Paulo Bitalabe agambibwa okubeera omusika w'ettaka lino ategeezezza nti bagenda kutula ku mmeeza bakkaanye. A neighbor, has been a family friend, as you know. I don't know if you are a relative of his or not, but as you know, one of his sons got married in our parents' compound. So the only thing is dialogue. I mean, that's the only way the issues can be resolved, but not through fighting. Ssentebe w'ekyalo Kiteetika Moses Asaba aliko by'atangazizza ku ttaka lino. Ze yalina empapula ze nga yagulawo mu mwaka gwa 1979 kati gurupu y'abantu abajja bamugoba ku ttaka bo bajjawo mu 79 kati yatuuse nga alina pulojekiti z'akola n'asalawo asale ku miti gye asobole okusereka ennyumba ze zazimba. Kati famire ya bitabaleko nejja n'amaanyi balina mangi nemulemesa okusala emiti egyo ng'egamba nti emiti gyabwe tebalina ekyapa ky'ettaka eryo naye ekyapa ky'ettaka eryo tukinoonyeza ebbanga lyonna olwaba tulabeko oba ki tebakitulagangako. Embeera eno bwetuukawo bweti bazuukuka ne babaako ng'abalina kye bagenda okukola naye wayitawo ebbanga nga babivaako. Kati ensonga zino twasembayo zituula mu Desemba wa mwaka guli nga ne RDC waali naye era bwe byakoma awo tebiri byayongera mu maaso.